Oh yes, ogambo chamu na Kampala, ogambo chamu na Uganda. Webale kwa nchotama na febanga lyonna. Webale kwa ncho subscribinga gwe ya subscribinga. Tanaba kwa ncho subscribinga kasero bere ncho subscribinga. Sobolo kwa ncho tambula fenna bulungi. Sobolo kwa ncho kutusako ebintu nga bino kuba nti bitambula. Ngenda kusaba nyingi ku numbers zinayagala kulanga na fe. Sobolo kwa ncho tukirira, tusobolo kwa ncho tukola business fenna. It is 0787009535 or sobolo kwa ncho funa live loud and clear. Mukutu kuli kumuka yugana mukamoli. Now, Palazzo Wininwaji still ne John Black kogata David Lutalo baso kanaba kuba share Turkey. Abantu bagamba nti obaba na Uganda abali Turkey be bali na amalo balido kulaba abayimbi. Bantu bayogera bingi nnyo. Ne tugamba katulinde tulabe kweyo sho twalaba Palazzo abazungu etaki obalike abataki bonna bonna nga bamufiirako besaba office ne bisikadde byonna ne bagamba nti Palazzo ali overrated. Ne bagamba babipanze ne bisigaddewo. Over the weekend, we have show in London, Royal Regions, around Muchibuga cha Arsenal, I think, yes. London, Mpola, Yabade show, UK yo, Chabade cha Tabunyo over the weekend. Mabaso bodo kwanti be kule bintu byone single bunji. Anala be David Lutalo ngagana kole kusawe cha Arsenal, chite Fly Emirates. Yes, Emirates Stadium, I think. Jibaba deyo mpola ne bagenda maso nokuba nti obuli awo yekubisa ebifaananyi bingi byafudde e London betugenda okuba tukutusaako nawe osobola okuba nti obyefunira mpola. Ugandan music industry egenda maso nokuba nti ekula nsubira mwalabi Azawi ku New York Times ebintu ebitali byangu nnyo nga bagezaako okuba nti bapushinga album ye still bwotunuulira nti weekend eno nafunyeko contact omuyimbi amanyikiddwa nga Fikfa Maika kogata msajja mukulu amanyikidwa nga easy bafunye deal wegenda okuba nti bayimba Juba naye nga ate nawe yasubidwa birthday party ya celebrity like birthday celebration ya mchala mukulu amanyikidwa nga Spice Diane yabadde ku Kigo Serena Hotel oba ku Serena Hotel Kigo yabadde fabulous nnyo. Msajja mukulu amanyikidwa nga Abraham Smart sebasobodde okuba nti bamusapula mukawe mpiku mmere n'ebintu byekyanga bwe tunalabeko Judith nalabeko Joe Steady yabadde MC Joe Steady yabadde akola oba MC msajja mukulu amanyikidwa nga Henry ne mchala amanyikidwa oba ex girlfriend we amanyikidwa nga Prima naina jao mpola Madrata nchiko ne bamugamba nti wae engejjo kozo oba MC buno osobola n'okuba nti okolerako ne ku mikolo gy'abantu abalala. Of course emisano yamaze n'avaawo mpola nalabeko Jose Chameleon Wizomanizo anemusajja nga amanyikidwa nga Kawalya Kais James Proper abadde wa celebrations abadde nyingi. Of course nalabeka Kasita Spice yanyumidwa wabadde wa abantu bangi Starboss Big Guy nasobola okuba nti amufuwa ku sente mpitirivu nnyo yasobola okuba nti akasuka sente mpitirivu almost like 2M n'agamba nti mubadde mugaba sina sente naye namu ku sente. So zezo updates ezafuddeyo ku weekend kasobola okuba nti nkutwala ekyabadde London osobola okuba nti okyewulirirako ate osobola okuba nti okirabirako kubanga kyabadde mada nga munagambye bampita Ntambi Jimso Namaru Chiboya Maxudi Junior made in Uganda omukutu guli gumugwa Uganda mukamoni. Now over the weekend, bana Uganda abayimbi bagenda maso nokuba nti bakola ebyafaayo newankubadde nga ate President Yoweri Kaguta Museveni agenda maso nokuba nti abaninga ebivulu mu Uganda kwogata ne events ezenjawulo nga bagamba nti COVID-19 agenda maso nokuba nti akola kya spreading mu ebyo gye bayise public gathering. Abayimbi abagenda maso nokuba nti batta ennyimba ennungi n'okukola obulungi bagenda maso nokuba nti bafuna shows ezenjawulo. Tulaba Eddie Kenzo yakava Tanzania mutukula mpola tulaba abayimbi bagenze maso nokuba nti bali nnyonyi kati Palazzo Wininwaji David Lutalo kugata John Black bema ku bayimbi oboli abasobodde okuba nti bekolera ebyamagero mu lockdown eno. Fana tukimanyi nti Palazzo is talented but has been underrated okumala ebbanga ddene nnyo nti ng'abantu bamuzaalawa naye sofa kyeyakoze Turkey mwankirabako naye kyeyakoze era nikyabadde kya tabu nti bano abaana bagenze ku stage. Of course John Black yasose ku stage na performinga abantu ne bafa ne kuddako mukyala mukulu amanyikidwa nga Wininwaji n'akuba show eyazzemu omuntu David Lutalo then King of the East One Saka Free Boss naye n'ayingira stage
ekintu ne kitabuka yakubye ennyimba yasokedde n'endikuwati nakuba destroy anayingira kirira nalonda nemala malamu komererwe ekiro omunzikiza. Performance was so nice. Abannayuganda basobola okuba nti bamunyumirwa era nga abannayuganda basobola okuba nti bagala buli kimu bakyekoze. Of course abawala bangi abadukidde eri Palaso oluvannyuma lwokuba nti yasobola okuba nti ajjamu esaati ku stage n'alaga ku kanyama n'alaba omubiri oguli fresh. Abaana beerana ne bagamba nti ono omuvubuka muganda wa Chameleone ne Weasel tulina okuba nti tumukubamu mpola mpola. Ne basobola okuba nti obuliawo bamwetanira Winnie Nwagi bwe yagenze ku kisaawe kya O2 ekisaawe ekyo mukimanyi kiri mu London. Of course basajja abe UK bannayuganda basobola okuba nti bamwetanira kugatta n'abazungu nga bagamba star kyono. Of course David Lutalo it's the same incident ate nga John Black yafunyeyo ku bwana obutototo nawo obabadde mwepikire London. Tabadde mada nnyo ngenda kusaba producer wange osobole okuba nti oteekera video eno abantu basooke bagirabe then tusobole kuba nti tukomawo mpola mpola. Mwebale kuba nti mubeera naffe mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga lyonna katukomewo mu episode 2 bampita Ntambi Jimson. Take my time to do what I want to. I want you, I cannot deny you. I want to wake up to your smile every day. I want to take me back to your baby. I want to take me back to your baby. The